Yeah. So ochabira wa mama. Yeah, mbira ne mama wange. Mbira ne sister ne brother. Actually, my father passed away when I was still young in 2006. Kati, mama wafina tulabira. Now it's time for us to pay back. Now mom is at home. We cannot throw her. Of course, we know kubera na eh. Yeah, if Mubayindi olaba abazadde tubakuma paka last minute. Paka last minute. Badi wafuuka Muganda kati okula ng'ove wa mama. Nze bino bintu nabiraba nnyo wano mu Baganda omulenzi n'akula asuula omuzadde n'agenda nafuna omukazi nafuna nyumba ye naye ffe Mubayindi mama onabeera mukadde tolina musuula olina okubeera naye mpaka kati wofuna omukazi era naye ajjaawo nenfuna mukazi nsobola kufuna nyumba at least nearby naye nga mama wange simusudde mama wange nabeera nange nembeera at least nga tuli kumpi. Yeah, that's how we do it ife mu culture yaffe naye ngeri nange kulidde mu Uganda ni Muganda kati sigobeera nnyo culture nga biri nga Bayindi bwe bakola yeah, ate ndi musiraamu ndi musajja musiraamu nze nsobola nakuwasa mukazi omuna Uganda kasita nga abeera musiraamu. Yeah, that's how we are. Ife tutuuseewa wafunyeyo na Kizito sinaba nze omanyi mukazi yamenya mutima kuva mukazi we yamenya omutima oli ku ssomero oba ng'otandise okukola tweyagala nga tukyali ku ssomero after some time nafunayo musajja omulala alina Range Rover nga nze sirina kyenina nandekawo mu senior 6 ebiseera ebyo nafuna sugar daddy we alina Range Rover nandekawo kati nze nagamba awo siddamu kukwana kubanga mukazi wadde omukolera ki mukazi tayagala yali muyindi yali muyina Uganda yali half caste we batyo nafuna alina Range Rover ate nga nze sirina kyeninawo nze ninawo kagaali kokka otegere mukazi tasobola kwagala musajja alina kagaali kati from that time nze nagamba sigenda kukwana mukazi yona paka saawa zino ndisingo paka wena nafuna omukazi omulungi unamufuna otya nga tokwanyi tujja mutonya mpola mpola mu kunoonya osobola n'okunoonya omuna Uganda. Yeah, of course muna Uganda singa aba mulungi naye biseera bisinga bana Uganda bakuuzi nnyo nze nagezaako kwana bana Uganda bandyako transport bandyako bansaba sente za data bintu ng'ebyo nze bye sibyagala sente ze za loyo from bazitwalira awo ate wakirinzibwamu muzadde neyeyagala naye si mukazi agenda ozirya addukewo. So Uganda gisanze otya okulaza? Uganda is one of the best country. Bulijjo Bayindi bannange mbagamba wano abakola nange abava bweru abajja kukola mbagamba Uganda is the best country. Tosobola kufuna ensi ndala eringa Uganda so kulabe climate yaffe oyinza musana guyinza kubeerawo nga mungi naye at least it's not so hot, it's medium, so the weather of Uganda is better. That's why they call it Pearl of Africa. Tosobola kusanga climate ngendo ya Uganda walala. Yeah, mulimu kuba mulimu buli kimu. Naye Oluganda olwogera bulungi okyamanya Oluyindi? Oluyindi nomanyize manyi nnimi musanvu. Wagambye Olusoga, Oluganda, Oluyindi, Oluswahili, Luzungu, ne some bit of Lunyankole. Omanyimuko? Obala ki mu kumanya ennimi ng'omanyi nnyingi n'otusinga? Anti kati nze ndina interest nfaayo nnyo okulaba nga ngezaako kuyiga buli lulimi lwa Uganda lwe tulina wano bantu abasinga tebamanyi nnimi bo tebafokasinga olaba Abayindi balala baluddemu muno mu Uganda tebayigangako Luganda because they're not interested. Naye nze nteekamu interest okuteekamu interest kyoba olaba zino nnimi zonna nzoogera. Yeah. So osinga kubeera n'Abayindi banno manyi bantu babeerawo mu groups obeera n'Abannayuganda okusinga ebiseera ebisinga oba obeera n'Abayindi nabo? Nze ebiseera byange ebisinga mbeera n'Abannayuganda. Okay, mixed mbeera ne ba half caste n'Abannayuganda naye emikwano ebisinga ndina Abannayuganda. Yeah, because abo be bantu bemmanyidde empisa zifaanagana otegedde otambula n'odde ne mukola bye bimu naye Omuyindi tasobola kulekera freedom yo gy'oyagala okukola babeera reserved bano bantu batulaba biki nedda nze namanyira ggwanga lyange nina okutambula bwe njagala nekugenda mu club nkola buli kimu kye njagala. Ntera kucaka naye si nnyo manyi ebiseera birala mbadde ngendanga mu club nagenda mu club lumu muntu nankwata video nakateekayo ku TikTok natandika okundabisa kati kuva ebyo kuva bwe yakola ekyo siddangamu kugenda out ntya muntu yakwata video nateekako caption ogwo munanasi
ne bakuteeka ku munanasi ne banteeka ku munanasi ate kyokka nga ndi kunyumirwa byange simanyi ki bantu bakola ebyo lwaki tebawa abantu privacy yaabwe nenyumirwamu wali obaddekawo ne bakugeya nga balowooza towulira byoyogera nga tuvudde mu bya comedy biseera bingi ne bageya nti ki ya kati wali ekiseera bwe nagendako owino nga ngenze gula bumonde mama nga ntumye genda gula bumonde kati omusajja omu ng'ali amabega nagamba buno bwe butukwanira obukazi bwaffe naye tebaagala ffe tukwane abakazi baabwe otegedde kati nze ne mutunula ne mugamba saba ogambe ki kati efe ne mugamba omusajja n'abeera shocked omusajja omanyi Luganda mbadde nsaaga ne mugamba si efe abayita bakazi bamwe be bajja waffe bakazi bamwe be bajja we tuli lwaki nabo tebagaana babeetega batwetega nabo bandibadde bagaana nga baffe be bagaana olaba baffe lwaki bagaana because of culture bakula nga muzadde waabwe abagambe olina okuwasa muyindi munno okay it's part of like racism I can say but maybe you can say culture as well you cannot blame the girl kubanga muwala akula nga amanyi alina okuwasa muyindi munne alina okuwasa muhindu munne bintu ng'ebyo effe ate eno batugamba twetege okula omanyi njagala muyindi njagala muzungu naye tekiba kyangu muzungu it's easy naye ku muyindi is very hard kyaleka ng'osanze omuyindi omusege naye bali abalina respect tosobola kusanga muyindi nga amala gagenda n'omunauganda ekyo kyo nkikugambirawo truth nkikugambirawo mazima balinamu obwo obusosoze butono naye we can say culture not busosoze kati gwe n'omala ofuna omunauganda ndoza naye bayinza okukusosola yinze naye ffe mu basajja bayindi abasinga ndabye basajja bangi abalina abakazi bannauganda ne babazaalamu n'abaana biseera bingi nze mbirabe gye bali naye mu bakazi it is not easy tebasobola kunsosola because ndi musajja naye mukazi n'akikola family ye mugoba emugamba genda tetukyayagala kumanya nga bababoola nnyo otera nawe okulamuza ku bintu wano kuba ffe no Uganda buli omu atunda bbeeyi ye ogenda okugula akasaati nga kano nze nkagula 2 gwe n'okagula 3 gwe naawe olamuza okulamuza nga kintu kyendamuza wano mu Uganda ng'oyagala nawe ofune fair price y'okugula ku negotiatinga kati nange nkikola naye ebiseera ebisinga nze bantu ne bandaba mu dduuka nga ngenze okugula kintu badabolinga price nga bamanyi ndi investor nga naye kati ennaku zino ngeri wendi famous ku TikTok abantu abasinga nembeera mu town bantega naye ebiseera ebyo nengenda mu town nga ngenze gula saati kati kano kasaati bandikaŋŋambye muno mutwalo 2 ne baŋŋamba ina kitundu olaba nze ne bagamba nyabo basebo mulowooza nze simanyi bbeeyi y'ebintu mbangula ttaka mbangula ki kati after ne bandaba nga njogera Luganda price ne bagiteeka wansi bwe bakugamba essere nnyingi obanga balowooza nti ogula ttaka kyebaba balowooza okanga balabye ekkala naye tebamanyi ffe abalala tukuyidde muno tusomedde muno bino bintu bimanyi tubitegeera n'okubisinga abannauganda omunauganda osobola genda n'ogula saati ya mutwalo 3 naye nze nengenda nendifuna ku mutwalo 2 kubanga nina bargaining skill n'okusinga ogenda n'omugamba nyabo eno ya sente meka mutwalo 3 kati nze mugamba muteeka wansi nnyo mugamba nkuwa mutwalo muteeka wansi nnyo so that asobole kufixinga medium price wayina okukoma kati awo nagamba leeta 2 nga nange muwa that's how we should do it tolina mugamba nakugamba 3 tolina mugamba 2 kitundu ajja kulemeraawo olina omutwala wansi nnyo naawe akutwala waggulu nawe mutwale wansi nga bantu ba boda akugamba 7 mugambe 13 mukome ku 15 minimum maximum ne mukoma ku medium kunyiga akuza waggulu gwe omunyiga omuza wansi Uganda so ogenda otya ku TikTok nakitandika mu biseera bya lockdown biseera biri nga President Museveni yagalawo n'agamba tusigale waka myezi 3 obijjukira weyagamba tewali motoka kutambula tewali piki kutambula nawe ne bakusanga were bakukuba emigo kati actually nayi nagitandikako even before lockdown naye nga sikiteeka munyo interest awo ndalinga ne 2000 followers kati lockdown yajja nentandika nakola video yange yasooka mu Luganda tengenda kulaba
kakuteyo yafuna 5000 likes in one video only, like 300 shares, like 40,000 views in just one video. Nengamba I think this is what I can do best. Netandika kuwandika nga script. Olaba omuntu wange bankola ku TikTok simanyi mukazi akoze bino simanyi. Ntulawo nendowooza. Something related to normal life. Nenkakola in video. I'm creative. I don't get quotes from anyone muno nemuteka mu video. No. Nze nentulawo nendowooza ku mukazi yamba transport nenkakola mu video Kata netandika ngakola videos. But within lockdown we agenda okugwera na I had 20,000 followers. Nga abantu beyongedeko ate nga abantu bamaze okuntegeera. Kati biseera ebyo bantu bali bazala banyo TikTok. Nga muntu alaba muntu ali ku TikTok nebagamba gwakola bintu bya kikazi. TikTok yabakazi. Nembagamba basically TikTok is not for okwemoola byokka bino bye mulowooza. TikTok osobola gendako n'okola comedy, osobola gendako n'okola never musician bangi bakolerawo challenges zaabwe. Osobola kukolako acts. Kati nze na choosing okukola eyo speaking with my own voice, making comedy. Kati wetwogerera kati abasinga almost whole population of Uganda bonna bali ku TikTok, not so. TikTok yafya bagitandisa biseera biri ojuke n'ole muwala alinga mu Philippine Rowane. By that time we were few people on TikTok. Kati lockdown yagwerako nalina mutwale biri nkugamba. So I continue doing my videos during free time, but I'll be busy always kumulimu weekdays. I get only Sunday. Boss wange naye agenda nategeera boss wange yandaba ku status simanyi yani nampita nangamba ono gwe okola ki wano nemugamba sir yenze nkola comedy olina okumanyira olina Omuyindi boss wange muyindi. But actually babadde supportive nnyo nebagamba don't give up, keep doing your things as long as okola emirimu gyange. Kati ku mulimu tubeeranga ne lunch break 1 hour kuva saa 7 mpaka saa 8. Awo wenkola bu videos bwange obulala nembuteekayo tegede ne ku Sunday nga leero wenze ne ku meetinga. Sometimes ba TVs bagala kunkolako interview nga luli nagenda ku kalakata boss wange ne musaba permission nangamba genda. Babadde supportive nnyo. Kati that support has made me also reach where I am. Singa tebabadde supportive singa kyamalamu amaanyi. Yeah, that's how I've been doing my things. So basically okola ki church ku identifying ku TikTok? A comedy. You're a comedian. Yeah, nkola comedy njogera bigambo ebisesa abantu. Oyinza n'okiyitira stand up comedian naye nze I do it with my phone. I don't go to stage what kitegede. Nze nenjogera simanyi mukazi wange yabba sente za mama we nampa ntandike business. Kati mukazi angamba muwase naye nze ngambye siwasa babbi. Okitegede. Kanga yabba ofune business. Naye kati ayagala muwase naye nze siwasa babbi. Bintu ng'ebyo gwe byewandikira gwe byerowooza. Nze byewandikira. Era nze nsobola nakuzanya short comedy films even on YouTube. Nagezaako waliwo videos obulala nakolako video. And of course I have the acting skills. My acting skills tewali yansomesa. Najja ku TikTok nga neeyigiriza. Bono si buli kimu muno olina ogenda ku ssomero. Kitegede? Bino najja ku TikTok nga ndi shy, but now I'm not shy. Even singa sobodde kutuula ku eno interview kwogera nawe bino byonna. Naye TikTok yempadde eno confidence yonna. So kibeera kirungi nnyo. TikTok today nga bwe kitambula olabye nti waliwo abaze ne bavumira nako Safeco. TikTok has gathered. So is that the future gyolaba gwe gye mwali genzeemu oba nedda olaba nange Safeco okay, not only Safeco I don't support abusing others because omalamu omuntu maanyi omuntu oba omwatakinze kati nze nange nekuvuma oba owulira bubi not so muntu nawulira balala batuuka nga baagala kwetta simanyi ani ali agenda kwebutwa mwerabidde erinnya actually nono Safeco lumu natulako naye before nga tebanaba musiba yamugamba Safeco please change your content, you're my brother, he's my good friend you're my brother naye lekera okuvuma abantu kola bigundi byo naye tovuma abantu ogenda funa bizibu naye Safeco teyampuliriza nangamba kale Mohammed sigenda ddamu kuvuma nasigala ng'avuma muntu mukulu osobola mugamba ki omuleka naye after some time ndaba full figure amusibye
nakulaba ng'ogenze naawe full figure naye kyali wange nagenda kunengezako kwogera naye ne mugamba bambi musonyiwe full figure nangamba nze actually nandi musonyiwe naye cases ezimutuuseko ziri nyingi nnyo kati nange nga Muhammad agezezaako sobola kukola kintu kirala nembivaako kati nawulidde bamurelease kati njagala bantu bonna bayige ku kino mulekerawo konseno app okuvuma kubanga bagenda tuteekako ban government ejja tuteekako ban Facebook batukola ki Facebook paka tukozesa VPN not so bangi tebakyaliko kati kati ne TikTok bajja kutukolayo batyo ate ffe TikTok twakitandika in a good way for fun comedy tetwajja nga tuvuma tuvola kugamba TikTok edda tetwaliko bangi naye kati ndaba buli kimu wekiri onavuma eri that's not what TikTok is about genda ku TikTok Kenya tosobola kusanga bintu nga bino TikTok Kenya tosobola kusanga muna Kenya ngavuma muna Kenya munne they are all supportive olaba nange Muhammad banvuma wale balala banvuma comments bagamba gwedayo wamwe okola ki waffe okola ki ono mu nsi yaffe ddayo wamwe naye such comments I ignore before nga nkyali mupya kyali kinnuma nnyo nga nziramu ne video nange nga mbavuma naye after some time nendaba it's useless kigenda yonona linnya lyange ne content yange nsigale nga nkola content yange I ignore these people I just focus that's how it is but you have to just ignore so oyina creative mind wali yagadde okugenda beyond TikTok ogende ku stage okole comedy nandi yagadde if there is any chance nayogerako nono Maulana owa comedy store nangamba ajja kumpita one day let us hope so but level stage sinabagimanyira now but maybe if he guides me I can do it the level of confidence I have of course I can do it but I've never done it before that's what I can say but if I get a chance to go there I can do it script sobola kubeewandikira otudde wansi nowewandikira nga ntudde nze sobola kutulawo nga nendowooza kintu nenkiteeka mu script obijja mu experience ebimu nga wali obirabyeko ng'okula oba mbijja mu experience notulawo nolowooza kintu happening in real life kati nzize nentulawo nenjogera ku bbeeyi y'ebintu something like that like now prices ziri high nzize nentulawo nengamba nengenze mu bino ne balaba nze investor ne bangamba sabuni ya mutwalo 2 kyokka nga balaba baguza ku mutwalo bintu ng'ebyo out of experience waka gw'omanya Oluganda yokka oba ne maama kati yayiga maama sister bonna ffenna tumanyi bonna beeru ate bansingako n'obweru naye bamanyi Oluganda bulungi nnyo ate maama yogera n'Olusoga n'Olusoga lumanyi bulungi nze navaayo nga ndi mu top class nenjao nentandikira na kivuvo P1 gwe omugwe bayita basite bon nze mwana wa mukibuga wano ni mwana wa mukibuga olina wootamanyi kweri buli wamu manyi buli kimu nkimanyi wadde ntambulidde ku booda mugamba abo bali obusajja itira wano byonna mbitegeera n'omubuusa nemubuusa nemugamba kano ka shortcut kali wano bajja kukwata tolina helmet ebyo byonna tubitegeera ate bano ababba obusimu tebabbangako kako banzibako nga mulundi 2 kati nze saawa zino menjogera nina ne bakyali nga babbi abakifeesi nga bakyali bange bantegeera ku TikTok lumu nali ntambula nga nva saidi za bakuli nempitira ka shortcut nga ntambula nga manyi kumpi bakuli ne baka kumpi ka shortcut kali munda kali mu corridor bantu balala ne bantayiza eno abalala ne bantayiza eno bamanyi investor kumbe abantayiza mu maaso mwali mu leader wabo ate nga kyali wange kati bali different groups eri different group neno different group kati bali ne bantaasa ne bajayo emboko ne batandika okukuba bali ne babagoba ne bamperekera mpaka ne malayo corridor nenze before banzi bako simu nga 2 yasooka yali Samsung Galaxy S4 yokubiri yali S5 paka tebadda mukunziba kati okolota obutakubba kati ojjeko kuba nti bakumanyi bali kati kangezo tambula mu kibuga nabimanyira kati buli section gye babiramu simu ngimanyi kati nga Kiseka awo kuna Kivubo Muse owino anamirembe awo wona tutegeerawo Jinja Road kati oli awo tolina kujjayo simu yo simu no hanga olina kyaliwo kifeesi simu no kyaliwo kifeesi amanyi buli kitundu kya Kampala no babeera bantu banjawulo you have to take care of your phone olina okutegeera bino before
Atusanga abantu balala bajja esimu muno balikwata. Muntu nakubira toja esimu gireke. Mpaka wotuka wogenda. Waliwo obubbi obadde mu kibuga ku kamera obadde obalaba. Nga batagetinga bakkalayo bantu bayindi ba investor. Nga bagenda ne ababoda ne bajja ne bakuba. Nabira ngono muyindi gwa bakuba ne bamujjako baga. Webale nnyo. So gwe oba otambula n'ensawo yo mu kibuga. Ensawo yange ngiteeka no mu maaso. Ate sisitula nsawo enene eno. No situla nsawo enene balooza muno ina sente. Nekyo kanze musajja watu musawo yange jasinteka mu simu yange kyajja yange. Ne galubindi yange. Njambaira no maaso nze ndina kano akawana am. Bano bayindi bo basitula zino zibaga nene kati. Bano bo batagetinga ne balooza mulimu sente nyingi millions wagenda mu banka wagenda wa abakola mu bondi. Ate kirala bano bantu baveyo nga bamaze batega nga bamaze mu following nga balaba kyakola. Sente ze bazimanya nga bamanyi sente zina bagenda kuba nga bamanyi mulimu sente. So bano bayini mbawa advice bino bintu bayina bikola secretly oba tola sente atereke sente zinga tewali amulaba afulume mpola mpola nakati bakola nga kale actually bana Uganda beba setting up ne bakubira banna ne bagamba yuyo musajja afulumye mumugoberere bino bintu bayina bikola in their own offices nga bali boka bafulume bagende babakinga they will not get any problem. Then lwaki mwagala nnyo vuga piki than okuvuga emmotoka? Actually piki eri so fast mujamu wa Kampala wanaku zino golaba oyagala kutuuka ku mulimu bayisa 2 kitundu onakozesa batya mmotoka awo kuyitawo kuyinziwe naku zinakwata nnyo abasinga tukolera side za Kyambogo bond nga woyogedde naye piki wadde oli kujamu oyitawo Ala mu Uganda wadde eri ku red light traffic light piki yayitawo bisi ate ne batamukola kintu. Kyova it's so easier, that's why abayindi abasinga bakozesa piki. So eyo gye mubeera oba mu bayindi eyo engeri gye bazannyamu firimu zaabwe lwaki teke kuba nnyonge boom 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 nange byansobera mwana teke ne soundinga ng'engoma ekyo kintu balina okikyusamu firimu zaabwe nungi balina scripts balina comedy buli kimu naye ebintu birala nga waliwo kano ka account ku TikTok bamuyita Mr. Hilarious omumanyi ono adiwetinga obu video natandika okukaaba waliwo mulabeko simanyi saasi lijja muntu ali mu ddwaliro yo muntu n'avaayo mu ddwaliro nga saasi likyatambula avudde avuga piki najja nayimiriza esasi ebintu balina obikyusa it makes the film to look awkward nange ni muyindi naye it makes the film to look awkward. That's making a sense. Anyway, nga tusembera okumaliriza musajja wa Kabaka biki byoyagala okubeera nga ate okola mu Buganda wano you want to invest? Njagala ku investing mu business enayamba bana Uganda. My dream is okukola business ekulakulanye ebere nene ngaza mu mukwano biki at least ngezeko kuyamba bano bakadama bagenda bweru abagenda kola milimu ne babonerayo babakuba empi babakuba teke at least babere mu nsi yabwe. Actually not only me I can make a change nsaba abantu abasinga bonna they should try to invest bayambe bano bantu because we are all Ugandans we have to create for ourselves employment opportunities tewali mulala agenda tuwa emirimu and okugenda wawe tekigenda kuyamba ne bano bagundi bakadama bagenda wawe bagamba at least balekera ogenda they should try to invest in something buli mugaga yava once not so now osobola tandikana n'ekintu kitono actually business toyina kutandika ne sente nnene osobola tandika ne $5,000 nze ndabye muntu atandika business ne $5,000 kati alina motoka yalina nyumba you just have to persevere. So my aim according kyombuziza sawa zino nkolera muntu naye nange nina kirooto okufuna company nga yange I employ people nange nyambeko bantu I change standards of living of people. So osuubira okuzimba ennyumba mu Uganda? Nsuubira naye sawa zino kintu kyenkyatyamu ebyataka taka kati naku zino bakuguza mpewo naye nga central oyinza okuba ozina nzina niyinza kuba nga nzina at least like 8 million 10 million nengula ettaka naye kati ebyataka byayingiramu babroka bangi taka liwandiguze million 10 bakugamba million 2 nga ne broka naye ayagalako
bintu byakyuka wano mu Uganda singa government ebiyingiramu bino bintu kyandibadde okay wandirabye so much development in Uganda bantu tebanditidde gula ttaka bandiguze ttaka ne bakola business ne bazimba nyumba tewandibadde bino bigeto yeah kati gweze ettaka ozikolamu ki kuba kati tojja ligula abaliwo abayayi kazi zigira zibeerawo in future inshallah nga bintu biteredde ngangula emanyi wano mu Uganda ba contractors bangi abazimba ennyumba nga tebaseera nyumba okugimayiza like 20 million 30 million kimala not so kimala that's the advantage of Uganda singa nsindala nga India kati nganze sobola gula ettaka wano ne foreigner sobola gula ttaka okimanyi tosobola India just baguza munansi muyindi just si India yokka even parts of America Europe naye wano Uganda tulina good policy n'omuyindi mu China aja nagula ttaka yeah so business gwe wakoma ku mifaliso toyagala tunda eri mmotoka nga banno biki kati business za motoka sizitegeera nze sawa zino mifaliso nazo si business yange naye gye nkola ate nkolerayo nga store supervisor sikola mu mifaliso nzenini so I have idea how I can run a business so in future in case I get a business nsobola kutandikirawo I know how to run a business nze njagala kufuna business ya production like production ya majani production ya coffee something like that ekitunda actually in Uganda sawa in agriculture yaliko tosobola genda notandika okuproducing ngato ani agenda gula ngato naye agriculture muntu alina kunywa coffee muntu alina okulya emmere yeah I want to do something related to food because food tediba osobola kukola muceere gwo engano yo netadiba kitegere yeah kale mwami Kizito obubaka obusembayo buli butya kuba funds go Ugandans keep working hard mulekera okwevuma ku TikTok ate the change begins with you tobeera onogamba sina mulimu no blaming a government you can start with yourself olinaye katono ka saving togenda nonywa njaga nonywa omwenge look into your future otandika ku investing now from now even if it is 50,000 even if 100,000 tandika mpola in future you're going to be good that's the only advice I can give to the youth keep working hard totula waka okunywa njaga ba youth abasinga wano mu Uganda naku zino banywa njaga bali kuwaraji it's not going to help you let us change our Uganda let us create a brighter future for Uganda yes wafuna endaga muntu njina passport njina buli kimu njina Kizito the man omusajja wa Kabaka Kizito gwe tubadde naye mumbozi wano mpola lunaku lwa weekend musajja abeera busy episode okuba tumufuna ne twogerako ko naye asinga kubeera kati ku TikTok kwa abantu kumusinga okuba nga mumwagalira naye kati naffe tumuwa omukisa najja nayongere yisaawe eddoboozi kifiringa kityango owulira nti lujja kubidde essimu Kizito mpulidde bulungi because mbadde ntera kulaba ku YouTube and of course you have been doing a great job I've been seeing your videos nkulabye ne big personalities like Frank Gashumba who else Bobby Wine have you ever interviewed Bobby Wine many big icons in Uganda so it makes me feel big as well me being a big icon on TikTok it makes me feel big icon in Uganda as well because you have interviewed all these guys so I'm feeling blessed to have you here with me bro and I thank you so much for calling me for this interview not everyone gets this chance actually this is my 15th interview from the time I've started you count I've been counting my interviews of course for records even the videos I have this is my 15th interview and I may have my 16th interview later on today as well yeah so I feel lucky to have you as my 15th interview because your videos are very good and I've seen you have many subscribers I wish to be like you on YouTube ku TikTok nze ni munene nange njagala kubanga gwe ku YouTube yeah so bro you're going to teach me how you do these things on YouTube nange ntandike buno buskits ku YouTube yeah that's good so tuyidde ne Kizito tugenda kwanga tubateera wano baganda baffe mu mboozi ezenjabo zetulokkola ndozo laba nti ne Kizito gyabeera asobola okubeera nga ate aziraba ate era n'azisiima kale nno yenkola ya Captain Music nze lujja ngenda saba Katonda abankuumire ate paka program enaddako mbuliza ku bavubuka abanyakula obusimu
abavubuka bakyasobola okutwala akako kweri akange tebasobola katwala ina iPhone 11 naye tebasobola katwala kibuga nakiyiga ne munasite bani naba abaseera abantu sabbuuni eyo ebintu naye tesobola kublaminga abaseera kubanga buli wamu bintu bikyusemu olaba bintu bya bbeeyi okutandikira Kenya ne zino entalo eziri mu Europe kyova olaba na petrol naye yalinye bbeeyi petrol asinga varasha ate wali olutalo ye tayagala manya ajja kwongeza bibye bbeeyi naye gwe tebakuseera nnyo kati olwakkalayo nze nengenda nze namuza n'okusinga n'omunauganda olamuza sabbuuni gwe batunda omutwalo gw'oyagala mugule mmeka sabuni gwe batunda mutwalo njagala mugule siringa 7 esatu lwaki tozimuwa n'abeera tasobola kkiriza kubanga bintu kati byalinya olaba n'amafuta galinye boda gye wandirinyewo 14 kusaba 7 amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Byodigesta kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunauganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi kyovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira kikwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigest eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga
baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.